kale nkwaniriza eyekumidde ku Jonathan Exclusive nembuuzaako gyokwasaganya wano awali embeera emu oba endala. Olunaku olwaleero nga mumanyi mwenna tukyali mu kiyongobero ekyokuba nti twaviiriddwako omukulu Tamale Mulundi. Mukama yamujjuludde oba oliawo yamuyise addeyo abeere mu kifo kye yamutegekera ekyobulamu olubeerera mu mbeera eyo. Naye olunaku olwaleero tuli ku church nga bwolaba nga tuzze ku church okuba nga bamusabira ezimu ku nnaku ze ezisemba mu nsi okuba nga tusabira omwoyo oba oliawo bwe gutuuka waggulu Mukama abe nga agulamuza kisa. So embeera eriwo akadde kano tuli ku church ate tugenda maaso n'okuba nga tuwerekera muganda waffe nga tutadde n'okuba nga tumusabira oba oliawo omwoyo Mukama musiibike bulungi na bino ebyamusomako abe nga abimutaasaako mu mbeera emu oba endala. Ngenda kuba nga nkuzzaayo mu church ate tulabe ensonga bwe zitambula. Father, what is it? Esooka omukazi ayambadde enjuba, omwezi gwayimiridde. Byesoma mu kitabo eky'okubikkulirwa omutwe gw'ennaku awamu n'omutwe ogw'okumi n'ebiri olusooka okutuuka awamu n'omutwe ogw'ekumi. Awo ekiggwa kya Katonda eky'omugulu kiggwamu n'erabika bulungi munda mu kiggwa. Ate amajja amuleero ne galabika waggulu. Omukazi ayambadde enjuba, omwezi nga gwayimiridde. Ku mutwe gwe nga kuliko enduli yamunene 12. Yali lubuto ng'alumwa n'aleekaana nnyo obulumi obw'okuzaala.